Delegates oye! Mama Kadaga oye! Mama tumuwechi! Nze ssentebe wa Mukono municipality mama wano wooli. Ffe ngaza omukulembeze nze nagamba bakulembeze bannange ffe tugenda kubeerawo wano tuwulirize abantu bonna. Nze mama sijja kugamba nti mbadde nkuwagira kubanga mbadde sinakuwuliriza. Naye mama nze nkimanyi wonooviira wano nga nkuwagira kubanga byogenda okwogera ngenda kutula wali mbiwulire. Ekyokubiri nze nange nina obujulizi nti nkimanyi woberedde mu parliament mbadde ndaba byokola. Eno Mukono nga Greater Mukono ffe tulina ebitugatta. We have many things we share in common. Ffenna tulina ennyanja. Mukono district erina ennyanja, Buvume ekoona ku nnyanja, Buyiko ekoona ku nnyanja, Kayunga ekoona ku nnyanja. Naye amawulire gonna ag'okulwanyisa abasirikale ku nnyanja gwe wagakulembera mu parliament nakawuliranga. So n'olwensonga eyo ffe ng'abakulembeze tukimanyi bulungi nti ozze otubuulire manifesto yo ne byogenda otugamba okwongera okusigala mu sseeke. Era tumanyi nti bwe tunaaviira wano nga badelegates bonna era kyekibaleese bakuwulirize bamale bakole ki bakuwagire. Era omuganda agamba nti maama Kadaga azze kusaba buki buwagizi. Ffe tukimanyi nti bwe tunaaviira wano nga ffenna tukola ki tukuwagira. Ebiruma structures okuva ku 30 ag'ebyalo ku muluka ku divisioni ku municipality ku district tukimanyi maama obimanyi. Nolwekyo tukusaba nti nga bwe tunaabano wa Buganda wano Seeke memba wa Buganda nga nawe gy'oli mu Seeke ng'owa femero tumanyi nti ebiruma abakulembeze bano ab'NRM ng'awo nalebo Mutabi bwagambye nti twambala yero naye nga tuli buki nga tuli bubi. Tukusaba maama naawe oyongere okunyeenyaamu tokoma ku bavubi bokka na kutuwa kidyeri n'ebiruma ab'NRM nga ate be bali mu buyinza naye ne basigala nga bakaaba twaha ng'ekulege bijenyeemu ebintu bikyuka mu kaawo. Kubanga maama tuli wano tuli bakulembeze b'NRM naye ogenda okulaba nga omulandi road akubanga abannanga ate ssentebe w'eggombolo bamukubidde bamutwalaganya ebyo byamu bituluma. Naye bwe munyeenyaamu ano nga ssentebe w'eggombolo ono kati labe engeri gye tumunyigamu wano naye abeere ng'embeera ye ekola ki ng'alya ku keeki y'eggwanga. Ekyo bannange kiba kibi. Ebyo nno bikolebwako baseeke. N'olwensonga eyo nga mmaliriza nze nakyaziza jjukira. N'olwensonga eyo nga mmaliriza guno omukisa gw'amaanyi okukyaza maama Kadaga. Ate nze mumanyi bw'asimba ensonga ekola ki? Abamu bajja kwogera naye batuuka eyo ne bekkiranya omukulu bamutyamukko. Omukulu bw'atuuka awo n'akanulamu ku liiso abantu bamanyi okukola ki? Naye maama Kadaga namulaba nga tatya. Bw'alikanulanga naye alikola ki? Alikanula. Maama bw'oddayo omuseeke twagala olikanula omugambe tukyuse ku bakulembeze ba structure bali bubi tubeeko kye tubateeramu tuleme beetaaga mu kalulu kokka akalulu bwe kagwa ne bazikira. Ffe tulinga akatadooba kati wano maama nga 27 nga tuvudde ekkolola abantu bagenda kubulira ddala bwe kye okuddamu bawulira myaka 5 awo abantu wakyukemukko basigale nga bali relevant. Akalulu nga weekali ne bwe kaba kawedde wano mu myaka gye tutambuliramu awo paka 5 ate mukomewo ebintu bikyukemu. Bano abantu bagenda ne bakubwa omuyaga. Olaba nga kansala yakubwa omuyaga n'atunda poloti ye nga tasobola gizzaawo. Naye kakati really omuntu abadde kansala ku district ate n'ayongera kwavuwala bwavuwaza ate nga NRM ate nga NRM tugamba ekyakola ki ekyaliwo. Maama nze nkumanyi olemera ku nsonga ddayo olemereko bano abantu abaweereza NRM n'amaanyi kiro misana ne bakubwa emiggo babeere nga nabo batunulwamu keeki y'eggwanga wetufunemu. Nze Jebbi Wamala nkwebaza olw'ebyokoledde eggwanga ebbanga lyonna lyomaze ng'oli mu gavumenti yaffe ya NRM okuva lwe yatandikibwa nga ne parliament tennaba nga mwakafuluma ensiko nakulaba nga wali ku lukiiko olwo. So nkwebaza byokoledde eggwanga byonna byokoze byonna sijja kubimenya olw'obudde era ebintu byokoze birabibwako. So tukusaba nga ffe nga badelegates abatwala Greater Mukono tukwaniriza okujja wano era tukusuubiza nti tugenda kuwagira mu mbeera yonna. Honorable Kadaga oye! Honorable Kadaga oye! Ne basibo Mama Right Honorable Alitwala Rebecca Kadaga, First Deputy Prime Minister wa Uganda, ate nga niwe Vice Chairperson wa NRM. Nendo twala omukisa guno munansonyiwa
mama ninze Awuye Yusuf tiri muyaka yoli ninze buti vice chairperson wa NRM owa Mukono district omulonde nkali kuweza myezi 3 ndi mugole basebo ne banyabo mujja kunzikiriza nja kuddangako ne side eri mu lulimi luli olulala olusoga. Mama kulwa Ssentebe waife wa NRM owa Mukono district Alhaji Haruna Ssemakula atasoboire kuba nife wano olwokuba tilwakuba tayenze ayi yatambwire ku mirimu emitongole. Era saawa eno ninze ndiwo nga Ssentebe era ndi ano nga ndwire ng'era ndi kumukiikirira. Alhaji Haruna Ssemakula mutabanewo era akwendeza birungi byerere. Banyabo ne basebo njatwala omukisa guno mwenna ku lwa Mukono district okubaaniriza wano mu Mukono. Mwebale kujja ffe tuzaala district ziri endala zonna. Kati ffe tubeera nga ffe bamaama ng'ate muzze wano ng'ate twaniriza maama olunaku lwaleero lubalero olunaku lwa kitiibwa nnyo. Era buli kye tugoba kyonna nga Mukama ye mubeezi waffe kijja kuyitamu olunaku lwaleero. Mwena oye bannange mama amaliriza ebigambo byange nga nendo twala omukisa guno okutegeeza nti ife bannamukono tulialaniwe. Ife bannamukono tulialaniwe era tubaire nga tukulinda. Tubaire ebiseera byonna nga tukoba mama idali aye nga ife twasala weira ngera tuli babo nga niwe mweno okali kuidali nga niwe otandidye tubaire twasala weira bana tube twakoba twagamba tutya bannange bannamukono twendani abannamukono mwendani nani Sekememba mwekirani kadagaye eralamaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye nga nze yakolako naawe mu palamenti ey'e10 ng'oli sipiika wange siyinza kuteyambisa kaseera kano kukwebaza olw'omwaganya gwe wampa mu bukulembeze bwe nalimu okubaako ebintu eby'omuzinzi ebyasobola okukolebwa mu Buyikwe ne bikwatako ne ku Buvuma ng'ompadde omukisa ogwo ng'otudde mu ntebe. Ab'e Buvuma n'ab'e Buyikwe abali wano okusooka mujjukira bulungi nti waaliwo amaziga nga tulina ekidyeri ekikongojja. Naye bwe naleeta ensonga eyo mu maaso go nga matter of national importance walagira minisita wa Works ekintu ekyo akyanguyeeko era ekidyeri ekyo ekipya baakifuna. Bwe twali mu nsonga y'abalimi b'ebikajjo ng'ekudde ejjembe naddala ensonga y'okubagamba nti temuteekeddwa kuguza ono muteekeddwa kuguza oli. Ojjukira nga twamala ebiro 2 nga tuli mu palamenti ogera ku nsonga eyo. Nali ntunulira rekodi zange emabegaawo wampa omukisa okwogera emirundi gyalinga 9 ku nsonga eyo naddala okutema empenda ku ngeri ky'emiwendo gy'ebikajjo gye giteeka okugerekebwamu. N'olwekyo abantu abali wano nga bwe basalawo ate ng'ensonga ezo zaali zibakwatako nnyo yagadde babimanye nti wababeererawo ku nsonga ezo. Emirundi mingi twalumbibwa emiyaga mingi, mayumba g'abantu ne gakosebwa, abamu ne basigala bweru. Naye ensonga ezo bwe twazireeta mu maaso go baafuna obuyambi emirundi egyo gyonna ng'olagidde ofiisi ya Prime Minister ebikole. N'olwekyo tulina ekyokwebaliza mbadde sinza butakwebaza olw'ebintu ebyo n'emirundi emingi gye wandeekamu obwesigwa okukiikirira mu nkiiko ennene. Nzijukira Lwantuma mu United Nations okukiikirira mu forum
eya science technology ne innovation ezo enkiiko ziba nnene n'oluzungu luba lungi akati omuntu okwesigisa obuvunaanyizibwa obwo n'ogenda otula mu ntebe ya prime minister muli bateekamu akapande nti prime minister wa Uganda nali mbaddeko prime minister speaker wa Uganda mu UN n'olwekyo siyinza butakwebaza nakwaniriza leero mu maaso g'abantu bano nkwaniriza nnyo era tulindiridde abantu bano okuwulira ate agenda empya gy'ogenda okubanjulira naye nga njagala kukutegeeza nti Greater Mukono naddala disitulikiti ya Buyikwe ne Mukono eno mwe tuli bubi tuli mu buwambe opposition yatubuutikira naye tewannabaawo nnyo kikolwa kuva mu gavumenti wakati awo kiyambako kununula disitulikiti ezo n'olwekyo ng'oddayo ne bw'onooba tonnatuula mu ntebe eno eddoboozi eryo ng'okyatudde mu SEC okyalinayo enteesa nnyingi kibategeeze nti ezo disitulikiti zeetaagamu ekyenjawulo okununulibwa bw'otulaba okwewaanawaana wano muyere ebintu si birungi ebintu si birungi twabuutikirwa ebimyufu n'ebya green wano n'olwekyo wakyaliwo omulimu munene oguteekwa okukolebwa okununula ebitundu bino ogutannakolebwa abo omugenyi omukulu Right Honorable Rebecca Kadaga tusanise okulaba amanya gange nze kiza mutwali ekisooka ndi ssentebe w'eggombolola y'ekitimbwa ate ndi publicity wa district Lwekayunga nkiikiridde mukama wange maama twandibadde naye wano nayo naawe mumanyi alina puroguramu ze naye avuganya ku SEC kati tetubadde naye n'asindika nzije wano naye kwe tugenda kugamba ebigambo ng'abeekayunga balirwana abo ekisookera ddala bano abantu beerabiddemuko bakamba ajjukize Pulezidenti Museveni we twagenda mu nsiko twamugamba nti buli mwaka gw'anaamala mu nsiko tugenda musasulamu emyaka 10 kati yamala mu nsiko emyaka 5 gy'emyaka 5 omwali mukola constitution yagamba ng'eteekawo emyaka zekyekyakujukirirako wakola ekisoboka okutuukiriza endagaano yaffe ey'emyaka 5 n'ojjawo emyaka ekyo abantu bandibadde bakujjukira engalo nga siziwulire ku kintu ekyo nga tugyeko ekyo nga ffe ab'ekayunga oluguudo lwaffe olwali luva ekayunga okugenda paka Kasana ne bridge yako ne Isimba Dam esente ze baali bazijaaza amanyiza nga n'olutindo tebaluteeseeko oli omu ku baayimirira n'ogamba nteekwa okugatta Kayunga ku Kamuli kati nga nze kiza nkwerabira ntya newankubadde nga waliwo abalala abazze naye mwandirese Kadaga Honorable w'ekitiibwa Museveni w'anaamalira ka 5 ya 5 basiibule entebe eno bulungi ffe ab'ekayunga tetulina bingi bye tuyinza kugamba era tujjukiranga nnyo watutuuzanga ne ku Secretariat yekka gwe muntu yavanga ku SEC n'ojja ku Secretariat n'otuuza abantu ku Secretariat kati mujja kuba bwabulyaza amaanyi olw'okugamba nti Kadaga tumulekewa emabega ffe katukufrontinge abakukuba bakukubira awalala naye Kayunga nga balirwana abo nnyabo kyenjagala okuddamu okuloopera ffe tuli balirwana abo gwe tuyite buyisi tuyitenga ku bridge wali era mbadde nsuubira nti n'olukiiko lw'ekayunga ogenda luyita wali ekamuli ffe tuyite wali ku bridge tubuulire abantu bridge eyo n'oluguudo olwo balutegeera abatalumanyi. Mama waffe Honorable Rebecca Kadaga tusanyuse nnyo okulaba ffe ab'e-Buvuma. Tuli basiimu bya nsuso okuba nga naffe twetabye mu lukiiko luno okuwulira ebimu ku bigambo by'ebiwoomu. Ebibyo si byakwogerera maama. Ffe ng'abakyala tuyimiridde olwaleero kubanga gwe okulwanirira abakyala byonna bye tutuseeko maama obadde mpagiruwaga nnyo
era ffe ab'ebuvuma tukwenyumirizamu nnyo maama. Njagala okwongera okukwebaza olw'abaana abangi b'okutteko aba Uganda. Nze nkulinako testimony kubanga bwe nali nkyakola mu kitongole ky'abakyala ekya Fawe Uganda chapter, gw'omu kubasinga okutuwanirira n'okutuyamba. Abaana bangi nnyo b'oweredde nga tobalinaako na Luganda, naye n'ogezaako okulaba ng'otumbula Uganda ey'enkya. Era njagala okubasaba ab'ebuvuma, Maama Kadaga ono y'ensonga lwaki tulina feri empya, y'ensonga lwaki tutambula bulungi. Tukkirize ng'ab'ekayunga we bagambye, naye tumwongereyo ekisanja bananyuka wamu ne mukama waffe Pulezidenti Museveni. Maama nkusabira buwanguzi era Omukama Katonda akukuume era akutuuse ku buwanguzi obwo bw'oluubirira. Kulwa Katonda n'ensi yange sigadde ndi Judith Nagujja Nsuubuga.